General Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni yakwatidde ekibiina ky'NRM era okuvuganya ku bwa pulezidenti mu ggwanga lino ayaniziddwa omusanyu mu disitulikiti y'e Serere ne Seroti mu Teso gy'agenda mu maaso n'okusagula akalulu akanaamuzza mu buyinza. Eno bamativu nti ensimbi ez'enkulaakulana omulini eza PDM ez'abaweerezebwa ze baateeka mu ssako zaabwe okwekulaakulana zaatuuka era ng'amaka mangi agasoba mu mitwalo 2 gaganyuddwa. Michael Lodo ssentebe w'NRM e Serere asabye Mwami Museveni okubakolera ku by'obulamu omuli okusumusa amalwaliro amangu ddala ng'ayiseemu ku bwa pulezidenti. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe ajjukizza abantu b'eno engeri gye yalwanyisamu abayeekera balakwena abaali bafuuse ekyonga e Serere. And I remember how Lakwena came and disturbed this area, but we defeated all of them. So there is now peace in the whole of Uganda. This is the first time Uganda has peace for a long time. Ababuulidde enkulaakulana yakolebwa omwali okuzimba enguudo amangu ddala ng'amaze okulwanyisa Lakwena. There is economic infrastructure and social infrastructure. Ayogedde enguudo ez'enjawulo ezigenda okuzimbibwa mu kisanja ekijja. Now, as the speaker told you, we have the money now already available for the Kumi, Ngora, Serere Kagwara Road. That money is there, and the plan is to have a government primary school per parish and a government secondary school per sub-county. 2 have health center 4s and 10 have health center 3s. Therefore, only 3 sub-counties do not have any health facility of either health center 3, health center 4, or hospital. This is what is planned. Construct health center 3s in Ekiddako Town Council, Kadunguru, and Ochapa. And what is ongoing now, construction of general and surgical ward at Serere Health Center 4. And as you requested in your memorandum, to make one of the health centers a district hospital. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.